mu bulungi ng'okitegeddeko nga tekitegeddeeko nga nkitegeddeko nga gw'ogenda okwogera naye akkiriza nga ne microphone agitaddeko microphone okugiteerako kitegeeza kwogera oba tolowooza nti ng'era ng'essaawa zino mulaba ng'ayogera nga mu bulungi oba mu kunyigirizibwa simanyi oba ayogera nga anyiize oba nga tanyiize olinayo mwannyoko oba toyina agambe kimu nti ayagala kuwasa tumuwe omukazi olina mwannyoko oba toyina nina ayagala obufumbo tayagala bufumbo bwa kika ki obuuza bibuuzo oba olina kwanukula mwannyoko ayagala tayagala ku mukutu kwetuli bino byonna kwobisanga abantu nga batabusa damu naawe damu tugende mwannyoko ayagala tayagala kufumbirwa yakoowa abasajja nga mulamu obanga mulwadde abasajja basumbuwa bwe bagamba ati yafunayo ente egenda emuwasa oba yasalawo n'abyesonyiwa n'agamba kabeeri waka n'afuuka musajja aba mukazi era mukazi oyinza okubyesonyiwa oba banyabule basebo tubalamusizaako nze jjajja Zonto Peto muli mutya kitambula kitya mukutu kwoli Tronaz Media mwebale nnyo mwebale kampeerezaako abalabi ba Tronaz Media mwebale kubeeranga nti mubeerawo tubaagala nnyo kyakabi subscribing sharing commenting ekintu kitambule line jjajja Opeto musaze enkulu sizambi nanalo inyo naye leero alidde ki onywedde ki olidde ki tuli ku mazzi amanyi bagamba nti omuntu asobola kuba nga alina amazzi gwe n'olaba eccupa y'amazzi n'olowooza nti cupa y'amazzi ng'ebirimu tebitegeerekeka bulungi no problem bwebanga magezi yo bwetyo nze sibalina buzibu naye mazzi ze tunwa ate bayosya tebali firiji bani awo bwetyo kyoyagala firiji ifirizi yasi bamala manyi wa saza kyogamba amanja ga kisajja bwe gakuggwamu nakyo kibi sokoleke eyo manyi ya butonde wansi katonda batonda muntu eno nkazi eno nsaza manyi wa saza tebaliwo you are hopeless ne manyi wa nkazi bafu nga bagenda ku ntaana ya kijjajja gyaye ebiwabe mu nsi y'omukwano nga tulina ejjajja Opeto ojja kubanga owuliriza Zonto oyo jjajja wa bizonto naye osimanyi nti abantu kunywa bintu ya firiji is a problem mbagamba buli lunaku mostly ku maka kubanga abanyamaze ono ng'ayosya ng'anyogoga ne bakola susu nga bayosya ati mubiri wo kabeera ku nguumi asobole kufumba amazone babere nga mumbera ku munamwa susu abayo ki anti ono banywa kolodi ate nga balina mubiri yo kulwana ne basuusa ne bakola susu nga ali hoti so mubiri wo babera manyi nga babere ntono bwetu awo manyi ya saza swi nga bagenzi sidisi kyasebo tuli awo mizeba keko kale bitambula etya bitambula awo mpola mpola abakazi bakaaba ti abasajja tebakyamanyi abasajja bebaagala abasajja bagamba abakazi ani bakaaba abakazi nga zigamba etya nti abasajja kyemwagala temukyakimanyi ye abakazi wazibuuziza nga tezaagala bazimanyi abasajja bagamba nti n'abakazi tebamanyi kye baagala kati which is which
Sokoneke kati yazirabako nga balese kabozi ku nyumba omusajja ne bazizira kubanga bw'obanga tebamanyi kyeziyagala sitegeeza zikuleka awo naye bwe ziba zikutute ziba zitegerese zayagala ku nsi eno. Abasajja bagamba nti abakazi bo ebintu byabwe byonna kati babifuula bya ssente. Gwokimanyi nti omukazi abeera n'omusajja mu nnyumba ng'aba acyankarana nga bw'aba amwetaaga kubeera naye mu mbeera y'omukwano ng'amusaba ssente. Anti tewali bantu tewali nkazi bateetunda ziriyo oba ziri waka oba ziri ku tawuni oba ziri ku katuli oba wasanga ku takisi yonna batunda ku nsi eno because abakazi butonde yaabwe babeera ziina kubawa. Kati nagwe ne mukazi balina butonde yaabwe balina kupa musaza ku butundu yakukyama muzita kutundu yakukyama muzita kyekyo. Kati mukazi zibeera mbi abatagaba kabozi soka ne musaza abatagaba sirabo wa kabozi naye babeera mbi. That's why oyina kuberebereramu olina okwebereramu. Yes. Ensi ziri very expensive. Omwetaago very mungi. Nti bulamu kutambula ku nsi eno oyina kubeera nga balina sebawaayo. Toza kunywa emmere wa bwerere oyagala kubeera emmere sente bayagala ku nsi eno obanga zirimye ku nnimiro. Kati gweyagala mukazi wo bazize nga kabozi wa bwerere naye mulabirira buli tebagende kugula engoye ate esente z'engoye tazifuna ate bafunawa nze kennyini. Anti kati siseeso kubanga olwo oba ozipade mbamuguze. Naye butonde yeeyo give and take. Bw'oba toyagala kufuna enkazi ya sente gende ku basiru zino. Basiru bannange n'abajjawabo zitayagala tetayagala sente tawo kyaliyo adi siesio oba siseeso beerayo nga tebafunye enkazi. naye bagamba wano nti bakisusiza mu nnyo nabo balimba. Naye zirimba muyagala kunywa bintu ya bwerere sobola abazivuma nakuzivuma abasaza tekakyalina manyi esaza tekamamaako bisi because muyagala bintu yasi yabwerere. tosobola kugula emmerewo ku woteeri n'obalya n'oleka ku sowaani. Era bagamba leeta katogo leeta musiere leeta enkoko nakijanjaala. Era yenna apatite kabaawo atya bweti ne kamunya esowaani ne bakala naye olw'okuba ebyokulya y'awaka ya bwerere basimba fooko bweti muli embwa. abakazi bakusasudde kirabika. Bakazi ntuufu bw'oba tolina sente don't chindazi please. Tofumita kindazi Tobafumita. Sovolaba muntu balekayo bantu yona yakusalo bazaala nawe kusalo ne bagenda balumbe esalo mulala nogenda n'olumba ewe Kasese. Yes, because appetite yo that's hotel ze bali ku appetite yo kusiye. Bobato innocent osobole kupasa banyoko ireka na ezinagumira obwavu yo bukodo kasasiro obasaza muli embwa nadde abakazi yabwerero ogenda kubazizawa sebo nakusasula ewammwe sokoneke nenkuleeta wange buli kimu nkikuwa ate buli simosi bawawa tewali muntu bafuna buli simuzi bafuna waka nga kabozi yes ne sente yes ne zi complaining never.
abakazi omululu mungi gwa ssente basaza bukodo mungi temuza kusitwala ku bakazi yabano tetujja kusirwalira ku bakazi bana y'abantu mubeera muzitunugunya kabozi kumase kabozi eggulo kabozi kumase kabozi eggulo ate sene ne muganda kubbawa ku nsi eno siyagala ku nsi eno abakazi baleka baguze jjajja tuyina kunyogera enzima era sobolaba tosobole kufuna mukazi enunzi nga tebali ne sente genda sifuufuyo kale balye kubwerera ne sifufu bayagala sapati komando wasirisi komando ebyobwerere zigwayo bamama w'amanzi agala kuzigamba ku nsi eno bw'olaba omusyazi nga tekakwata ensawo ye eyo leka mbwa yakusala obaleke kuno endala abakazi ojja bayinula bagende banobe baboneebone nga bazibonabona se katonda zikola puroguramu ku muntu yena nezigamba gwoza kubeera bweti ofumbire myezi 3 wezivayo myezi 3 oja kugenda bayiteeka bweti ku takisi bazikwane awo zifumbirewo mwaka emu puroguramu katonda baziba bitendeyo ku nsi eno tewali zigende kubonaabona wasiri zibonaabona nga banoonya musaza erimu magezi nobatafuna musaza ensiru kyesya abakazi mbagamba opeto ababuzaabuza bwonaabanga oba boyfriend wo oba mupulaninga kufumbiriganwa omusajja mukwate bulungi va mu bintu byoku musajja kumuka buli kaseera sente omusajja bazikolese amukwate mpola adi kati mugambe China bakole handbag nga munene musaza yo baziteeke ku handbag otambule nayo oyagala bazipepete etya bafune ensawo enene mbo atambulenga naye ate oyagala kuzinabirira topagapaga abasaza bwe babanga nsawo yo mukalu muzireke basaza balina buvunanyizira ne kasente oba musaza bafunye mukazi we 12 no problem abakazi 12 salonga zize zine ensobozi abakazi babyagala ebyo bagenda kunyigira abakazi yawa kasito omanya sente sakuleta ku nsi eno bera kuleniyo obera ngavugira ku express teri kutanga totanga tinge ku nsi eno wazija kufumbira mukazi bansaza musajja genda kulaba mukazi nga tekavudde ku mbeera manyi wensaza batebaleewo kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambazi ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso. Okay, ebiwobe mu nsi y'omukwano e program koyigira ebintu bingi ngeri gy'olina okukwata mu mukwano gwo abasajja n'abakyala abaami n'abakyala engeri gye mulina okwekwatamu tubyogerako tusobole okulaba nti ensi edda mu nteeko si bwe bitubyogera bw'olina okukola nsi yeyongera kuyonooneka ku nsi eno munno mufeeko kusi munno mulabirire
Basajja bagamba temukyalabirira bakyala bammwe. Ani siribeti nga ndwadde nga nam. No bwe bannamu no bwe ndwadde. Ani kati ozirabirire kusi. Oberawo program breakfast is our bread. It's natural. Love babera natural. That's why every nyumba baina love we. Tosobole kubeera nga love wo kabeera nga ya taata yo bwe yali ku nyumba. Never. Banga gwe ne taata yo tezipasa wamu. Yes. So every house baina decoration, baina principles, baina agreements zabwe ezikuuma endagaano we. So kuuma ndagaano wo na mwagalayo. Yoweka. Siensio. Bwe zibanga kefunye. Muziragaana si. Zigamba nze banywa saa 12. Eyokumasya. Nengenda kukola. Ekale nga bagenze ku dduuka. Sawa 3. Ne baleeta siensya. Babeera emmere. Between sawa 6 ne sawa 7 ne baleeta lunch. Sawa 11 ne baleeta CI. Nabinyebwa bampengere mpengenge wane bamule sawa 2 asiro paka ku sawa 3 ne babera sapa kusiwo sibo olya naawe kazo mumenya abagaga bali amulundi 5 abategera se balya azina appetite mulundi meka 5 ayegwe musaya zikugamba saa babera saa 7 ya misala ya saa 3 za kumacha saa ne bayita ku saa 6 ya nkekereza saa musana ne baja saa 10 awo obero no baje chegula ndagano kabate kaliyo make sure nga ze mulagana ne mwagalwayo ozikola jajja zonto. Yes. Opeto oyogera kyo ku mikwano ejjagala abakazi baba nabo oba emikwano ejjagala ba mikwano gyabwe. Nani sisinziina ku nsi eno. Gwe nga gwe musaaza enkulu lwaki temweninala? Lwaki temwenyinyala? How can you okunyagala muntu ng'osimanyi nti yesterday eyo babadde n'enkazi yeeno ati naggwe ne zijja. Senga Flower nkutumiddeko. Senga Flower yagamba okwenyinyala omusajja avudde eri ate kati ali eno. Nozigamba nti eno mukwano ya madamu ate bazifungule kusi. We are 60 million ku Uganda. Situufu nga abakazi yona oba basaza yona kakubuze ne bazijja ku mukwano ya Muganda ya lavawo. Situufu. Ne batambula wino ne batambula New Park mukade ne bagenda Mityana ne bagenda Kalamoza ne bagenda yona. Omwagalo entuufu ne kakubula n'ofuna ya muno. Mukwano gwa mukyalawo. Esikulu obwongo zibeera bazitadde awo bwate ekoko ne kapamamu. Kikibadde kisaanidde. Abantu mwenna abayina n'ofuna mu bakazi bonna n'olabawo mukazi wa mukwano gwo nga gw'olina okugenda naye. Siri bweti. Ffe ezimanyi kwenda. Professors in kwenda. Nesaalo wenyini don't. Zoni ne zoni baliranye don't. Iyo na zoni muleke. Funa tax. Kenda kukatauni ya badako. Because why do you sabotage? Musala uwa omwami yo kabera kuno kusalo. Ati ne bayagala ku zoni wa zoni yo. Ne bayagala neno bwete. Mubiro serious case.
naye palampa bodaboda ogende Entebbe town bafuna bakazi yo 5 gomanyi naye bakazi yendi 8 sisi zineiba muziyagalako nezimuneta nezicyankaranya abantu yagala okufuna omukazi omulala oba oyagala kufuna omusajja omulala genda eri naye gwe nojja n'omusajja wa munno okimanyi nti mukwano gwo yebbaawe n'omubeera bubi asibi n'okunyagala neibawo sibad n'okunyagala muntu kusaalo sibad kubanga iwa disorganizing program kusaalo mukyalayo abaanayo si beera awo nga musazayo kamanyi gwe tebanyenda oziwonye puresa nogenda Entebbe olyoka okyekole otuukayo ne zifuuka emiswaswangune teri akumanyi naye ne babeera ku saalo ate zisabiriza ne Batembeyi ala Batembeyi zebale kanyewa yameka basitabayo kanyeba nga balaga sisambi ku bwerere oyo mpisa abeera mubi kugamba buli ajja wenzala zibale obasiga enzala bweti sente meka tukupemu kaboozi osiige enzala serious kasi bebo bebagamba beeryamu abo eyo tebabeera mulungi so first of all respect yourself obeere nga musaza wo yekazi ezimanyi esiri ku sikaatiwo okitegere ku kyena ku saalo yenna zikuwa respect because everybody tezimanyi gwe musaza gwe zakuleetya osigaza respect eyo naye buli emu bakufungula zipu buli emu bwete abakazi abaagala bashamba boy nammwe mubaveeko ate eyo zireke anti omukazi kuyagala shamba boy sitegeeza musaza tebalina time tewali mukazi ze bakola kaboozi ne babeera mulunzi bwati nezimagamaga omukazi nga zibadde bakufu oba omusaza ne babeera abasaza neda ye ne bwe ziba zakava wano ku loogi nga zidduse buddusika kaboozi abadde mungi bwe zikyuka wano ku luguudo bweti ne ziraba kabina zibanga etalyangako naye bakazi bwe zibeera satisfied yo tebalina problem abakazi bakusasudde abakazi mukazi okuzaako nga mukazi ziyagala sente naye bwebanga si ya sente ne bafuna kaboozi mulungi bwati ne bafuna neseekulya kazi babeera kalunzi nyo kusyena nakasimu olaba nga zikubaala omwami sensiyo batuuse kulungi banange mwebale ze muzze wano sibadde banange era sisiri kukyala naye ffe basaza eno ziyitawo bweti ne zirengere onaga ne bweti si basajja bonna nebafune zona si basajja bonna okuzaako nga balina buzibu ku bizinesi naye Katonda aba yaziwa nga buli simu kiri successful buli esiyitawo ne bwe ziba kulya emmere abasajja ogenda abavumya era abakazi ziyingirawo nga zimanyi nti wiya muswaswangune era simanyi nti omusaza yange zampasa because nze nali gulediwe naye kati musaza kafunyemu kusi kusente kati aba emotoka zimulaba n'omukazi nezimanya nti anze guledi wange wa wansiko waliwo maama ya baana bayisawo wano ne kapajero si ku bubi ebiwebe mu nsi y'omukwano endowooza obitegedde naye yajja zonto omanyi teri kiruma
nga muntu kufumbirwa n'awasa nga bwe tuwulira nga bya tuwulira Chosen Becky. Muntu n'agenda n'afumbirwa mukwano gwo. Amala muntu n'amuwasa. Ate buzibu si. Gw'ababeera gw'omulekera. Bwe ziba zeesiimye kati ayagala akola atya? Aziteeka ku bulago muguwa. Ziri embuzi. Mpozi zigamba simanyi ne badde driver. Esaakubiri. Ogaye bayani? Mukazi bazitani? Chosen Becky. ITS ziri eti. ITS simpanvu nnyo. ITS eri awo. Tezimatira. Kyogamba. Saize. Nyabo. Era naawe zigenda kuno bakaveewo. Kyogamba eyo size tematira. Kati mbuulira size kyesobola kumatira. Era size kasinga kukaabya. Mu relationship ya love. That size is terrible. Ekisooka tebakaadiwa. Zerabanga baby every time. Size yeeyo. Ate siyagala kuyogera birala bingi zigenda kuvuma ku comment. Ekisooka tekaddiwa. Kubanga buli kaseera erabanga muto. Omanyi omuntu waliwo oba oliawo ne bwongo tebawanvwa. Si ku mubiri. Buuza lwaki. Lwaki? Zaavaawa. Ozukira nga Victor Kamenyo zakujja eri kunaka ne kusaa. Ne bayiya nyimba asooka ne bazipa. Tezaatonokayo. Najja Wamiri. Kati sisi. Agenze kati wa. Kubanga luli Victor Kamenyo zaali. Kati ani ba Amiri. Nene ndaya nayo zigenda kukaba kuba. Siza kunyogera binzi zende ndikanokole. Oli murokole. Kubigambo. Oli murokole mubigambo. Andi boba ngo ine sigambo ze bayogera. Kale kambuuze. Waliwo ebintu ebimu bye tulaba ne tubibuusa amaaso. Ddala biwoobe mu nsi y'omukwano. Gw'obadde ovuga abantu bano nga batambuza bombi babiri. Kati naawe olina endowooza nti ofunye omukazi. Of course. Buuza why. Kulyamu buli. Buuza why. Lwaki? Buli emu zifuna abaagalwawe. According to sifo ze bali. Era bwe zibeera nga gwe batambuza saayi ku paaka empya we balina duuka. Era ezo ezirenzi zaawo n'empala zaawo z'olaba. That's why we ziba nga banyagala kufuna mugaga. You can't go to a window. Bwegala kupasa misazi engaga. Oba mukazi engaga. You go to a window. No. Era zigenda muyenga. Kololo. Ni kololo. What and what. Era zosanga eyo. Okuzako nga ufunye wasigali. Niwe ziba si eyo. Zone zibaayo. That is the... Naye respect mya. Ate mye katya. Sitegeeza. Ene bwe ziviirayo ku kamera. Nezigamba ngenda kufumbira na kupasa. Mukazi ene bade bosi yange nga ka driver. Sitegeeza buli ze zibadde zibagenda nga gwe teriiyo. Babadde banyamu. Kubanga tewali mukazi basobole kunoba nga zinoba on that day. Ziba zaanobala. Kati buli zo driver kalyawo. Kalyamu ne kalyawo. Mpozi bagambe kyomereze. Sabe bakeku. Yatuse n'agamba waaye. Nedda. Eyo pisa mbi. Tubaagaliza obufumbo obulungi. Naye. Yakazala bana meka. Bana? Kwani?
ndeka bona tata ya eberamu nedda sobola kuba nga ziri ku contract nga bageza kuzaala ku baana tata ye nga 10 enzo kuba waliwo agreement awo on contract nga ye asatambula kwegamba ye yasalawo nti ayagala abaana nga 10 Katonda bwe zikuwa mutima nga tebamatira ku nsi eno oza kutambula batuuke ku tawuni bayiseeyo bagende ku Masaka bagende paka mwana yampangu esakubiri osimanyi nga zisobola kuba stand oba nedda nalowoozeza nazo ziyinza okuba stand kubanga beki oba olina kyofumba si kufumba bali mu kuzira come back era olaba likes veremene mungi bwali ziyinza okuba stand nga ate size zisoose n'abalala nyingi zibaddewo wano nga kaboozi yenankani nga katambula bweti katambula paka naye beki netusanga nga otukozesa eyo stand eyo simanyi ne bwe zitaba stand era she's marketing yakola esikolobero zayagala driver sikolobero nambe abantu bangi nga from boys quarter to main house ate zibadde zisula ku main house zibadde zisula eri manju boys quarter nazijjayo naziteeka ku dining sikolobero naye so much banyabo ne basebo tuza kunabagana